Novena ya Yozefu Omutukirivu. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Ayi Kitaffe Yozefu Omutuukirivu ow'ekitiibwa ennyo, ggwe omugoberezi wa Yezu omwesigwa, tuddukira gy'oli nga tukuwanjagira olw'obuwolereza bwo obw'amaanyi. Tukusaba otufunire eri omutima gw'Omwana wo Yezu omusaasiza ebyetaago byaffe byonna eby'omwoyo n'eby'omubiri. Mu ngeri ey'enjawulo tukusaba otufunire bino: Ayi omukuumi wa kigambo eyeefuula omuntu, tumanyi bulungi nti essaala zo tezigwa butaka, era tukakasa nti nga ozitwanjulidde eri Katonda Kitaffe, tetuuleme kufuna byonna bye tukusabye, ku lw'ekitiibwa kya Katonda ne ku lw'obulungi bwaffe. Amiina. Ayi Yozefu Omutuukirivu ow'ekitiibwa, olw'okwagala kwe wayagalamu Yezu Kristo n'olw'ekitiibwa ky'erinnya lye, wuliriza essaala zaffe otufunire eri Katonda ebyetaago byaffe. Amiina. Yezu, Mariya ne Yozefu tubaagala mulokole emyoyo. 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 Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.